waliwo eyambuuzizza nti lwaki enjala zange zirimu obuntu obweru bwe butyo, n'ombuuza nti buba butegeeza ki, era n'ombuuza nti si bubi. Obuntu obwo bw'olaba mu njala zo kiba kitegeeza nti olina abakwogerako bakusaako ebyo ebitali birungi eby'enjawulo, buli ekibeerawo kyonna bakiteeka ku ggwe. Osobola obutabawulira nga bakwogerako, naye kimanye nti buli kibi kyonna bakiteeka ku ggwe. Olwo baluyita olutwe, kye bayita olutwe. Awo omanya nti kiba kisusse, obeera olina olutwe oluyitirivu. Ky'okoze ne ky'otakoze kyonna bakiteeka ku ggwe, naddala ebyo ebibeera ebibi. N'olwekyo ky'oba olaba ofuna obweru mu njala zo. Obuntu obwo obweru mu njala butambula, buli olwala we lukula buba bulina okuvaako ne bugenda, naye buli w'olaba nga bukomawo kimanye nti olina olutwe, kyetaaga weefeeko, beera nga weenoonya. Osobola okunaaba ku ddagala. Eddagala nzize nditeekayo nnyo ku channel yaffe eno Kyayiti. Genda ku YouTube searchinga, wandiikamu nti ekyogo ky'abakulu, ojja kuba olaba vidiyo ziri ku channel yange. Osobola okunoonyaako emu n'ogiplayinga n'olaba eddagala ly'osobola okunaabako. Kijja okuggyako ebisiraani, olutwe obutaagalibwa, obutaweebwa, obutaganja, lukuggyeko ebisiraani, olutwe lubeere nga lukuggyako olutwe olwo lw'olina lutuuse n'okulabikira mu njala. N'olwekyo luyitibwa olutwe, lubeera lukusumbuwa. Beera nga weefaako, weenoonye, naaba ku ddagala, ojja kutereera bulungi nnyo. Singa olwala olwo lunaakula ne lukula, bugenda kuggwa ku lwala, tebugenda kuddamu kuvaayo wansi. N'olwekyo obuntu obwo bubi nnyo, bw'obeera nabwo ku lwala si bulungi. Kiba kiraga nti olina abalabe bo, abo abakwogerako ebyo ebitali birungi, ate nga abantu bo obeera nabo, owangaala nabo. Kyekyo kambayo WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.